Kale tukomyewo okubanga tutanya ensonga kweno channel Unique Media tuline ku There is Still Hope channel ya omukulu Jamilu. Komyewo naye tubenga oba oliawo tubaako ate bye tutangaza eggwanga samikege manya gange abasubscribinga mbaagala nnyo abalikinga abasharinga video zino ne mbanzi tuke wante wala wangi nnyo tubaagala nnyo comments tuzisoma aniruba oliawo ne mutugaidinga. However tera nnyo bagamba nti saagala nnyo muntu akomentinga nga avuma. I want you people to comment in a civil way kubanga kweno channel tetuvuma tetutyobola wabula tusomesa busomesa nga wemba gambye Jamilu gwe tugenda tutambula nayo nako olwaleero era nga omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda tutambula ku fashion and design. Tuze tuwulira emboozi nyingi nti omulabe mwatera yitira ate simanya ngoye zaffe ze twambala ebifaananyi ebibaako ziringi ze twambala ffe twambala tunyume tusanyuse oba oliawo be tugenda okulaba twambala tunyume tulabikire bulungi abantu naye tetumanya kiki oba oliawo kye tuba tweyitira. Jamilu njalo sooka obuuze ku bantu bange abo ate era obagambe nti nze nga nze Sami siina buzibu ndi muntu mulungi nnyo olumu gwampisa obubi babuuzeeko. Kale mwena bali ku Unique Media mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu n'abali ku side eri ya Still Hope tubaagala nnyo amwe bali kubanga ate mutugoberera amwe bali kubeera bagumiikiriza omusajja ne mumuwa obudda nnoonye manye tubaako n'ebitukwata naye mbasuubiza tujja kukola video zino paka weziri komekereza naye ekyenjagala omusajja ono mumuwe push kuba abawala nange mbeera wala so kakati connection eyo oluusi ayinza okuzibuwalamu wemulaba aluddewo mumukoneko mumpushingemu amafuta agasobola okuba nga ate gamutuusa Jamilu gy'abeera. Amanya mugula Jamilu? Okay. Jamilu njala tukwate ku fashion and design. Fashion engoye ze twambala tetumanyi olumu bye twambala ffe tulaba fashion kunyumirwa ne tulaba akavira akapya akazze nze nakula manyi y'akaviiri kamu ak'abakyala baali bakayita Brazilian Virgin nze ke mmanyi kokka ne pencils sibitegeera bulungi so tutemeteme fashion. Lwaki mugamba fashion yasinga biki engoye ze twambala design za sitani mwagala tutamya buli kimu olw'okuba mwe mwakolako ne sitani? No, si buli kimu ekisokera ddala Katonda waffe Katonda w'emirembe is a God of generations. Katonda takyuka n'emirembe gikola ki agikyuka osobola okwesanga nti edda engeri gye bayambalamu si yeemu engeri gye batambulamu si yeemu edda tewaaliwo kamera kivala na bino bitula nti Yesu nakola kino bafuna omuntu anagezaako okuzanya ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli so taba Yesu yennyini Yesu si oyo omusajja omulungi ow'ebiviiri gwe tugeteeka mu kyaki bakulimba era Bakatuliki kiva Katonda yagamba temusinzanga bifaananyi birala. Yesu we yaliwo omulembe gwe tewaali bifaananyi tewaali kamera kati tujjawo ekifaananyi ekyo nti Yesu afaanana ati bafuna omuntu n'azannyanga Yesu. In fact omusajja oyo yavaayo n'akola statement n'agamba abantu balekere omuteeka mu mayumba ge n'omusinza kuba ye si Katonda yazannya buzannyi firimu naye kati abantu bamufuddenga okuba Katonda. Naye singa Yesu yajja ku mulembe oguli modern tumanya twalifunye chance emulaba nga wakola ki nga wafaanana naye tewaliwo chance. Katonda alina ensonga lwaki yakikola watyo amuleeta ku mirembe emikadde. So fashion and wear topic nene netukiriza Katonda tugenda gimalayo kyekigenge ekiridde Kanisa ekigenge cerebrose emazeewo Kanisa mu forms ez'enjawulo era tugenda kulaba ku bika by'engoye companies zibireese ninga ebika ebyo tebize nti oyambala onyume baba n'ekigendererwa lwaki bakoze eki lwaki baleese fashion zeezo n'amaanyi kyagaziriko ngeri ki gye ziyinza okuba nga ate zikukosaamu gwazambala.
so tugenda kulaba ku ngoye that's tulabe ku byokwewunda ekyo kimu tuve ku byokwewunda tulabe ku bika by'enviiri ebyo birala n'ebintu birala bingi. Kwewunda mwe muli makeup, lipstick, earring, eye pencil n'ebintu ebirala bingi, so tugenda biraba. Njagala nkole mpiseewo kino mu luzungu bayita batya okuyisa waaka disclaimer. Njagala mpiseewo ekintu kino nti bino ebintu byonna ebyogerwa Unique Media tebivunaanyizibwako. Jamilu kyenva nkwagala wabula biva mu ndowooza ya Jamilu abikugamba bye yakola. Okitegeera, so tosanga eri samuke n'omukuba jeke talina buzibu nonya era nekira tukolera bantu. Kati ekisooka njagala tusooke ku ngoye. Kati ekizibu ekiyingidde mu kanisa nyambala. Bayibuli egamba oba waliwo omuyimbi yayimba buli omu muleke ajenga waali bamalaaya mujje eno. Okitegedde, so malaaya si ye muntu ayambala obulungi, naye ate bayibuli ekugamba mumuleke ajenga waalina okukola ki ng'okujja. Ensonyi zijja kujjanga mpola mpola. Okitegeera, so ennyambala ya malaaya si ennungi. We tulokoka tuba n'emize oba tuba n'engeri gye twambalamu ey'enjawulo. Ennyambala y'ensi sebo kajuisi olesekako yekka kusosola nga kungi Mukama Katonda ndi mukola zo omusajja yanywa nze sinywa bandeetere. Ennyambala y'ekkanisa ndala n'ennyambala y'ensi ndala. Era ekkanisa yerina okuba nga esomesa ensi ennyambala, entambula, enjogera, byonna tulina okuba nga ate tukoppera ku ki ensi ng'ekoppa kanisa. Kati obuzibu webuze, kati ate kanisa yeri kukoppa ensi, biri vice versa. Era ogenda okwesanga kwaya engeri gyeyambalamu n'abaana abali mu kivulu kya kimenke ennyambala gye bambadde nga tewali njawulo, nga bafaanagana. Ekkanisa yeyina okusomesa ennyambala eri ab'ensi, wabula wano we tuli ab'ensi kate be batusomesa ffe ab'ekkanisa ennyambala. Kubanga ekizibu tulina abasumba nga baagala nnyo to entertain the congregation than serving God. Baagala nnyo okusanyusa ekibiina okuleka okuweereza Katonda. So buli bwe twagala okusanyusa ekibiina ekyo kirina bye baagala. Ekibiina kiri mixed, mulimu abantu abakyuse, mulimu abatakyukanga, mulimu abatalokokanga. Kakati balina ebintu ebyenjawulo. So wotandika okutambulira ku wiiru yaabwe ogenda kuva ku mulamwa. Abasumba ekitegeeza abasinga bo kati batambulira ku wiiru y'abantu. Baagala kusanyusa abantu ne bakola omuzungu kyayita compromising, ne bekkiriranya. Omuntu amaze mu kyaki emyaka 2 ennyambala ye terina kufaanana n'omuntu amaze mu kyaki omwaka ogumu. Kubanga it's a process. Oli akuze ategedde ne ku mazima. Ono tuyinza omu excuse nga yakajja. Na wano njagala nkisizewo abalokole mulekere engezigezi. Omuntu waba yakalokoka muwe chance. Omaze mu kanisa emyaka 2 oli alokose jjo ate oyagala ayambale nga ggwe. Ezo luba lugezigezi. Tekisoboka. Naawe baakuwa obudde, naawe tewaliwo otyo. Baakugumiikiriza. Naye omuntu we mulanga ayingidde mu myaka 3 mu kanisa ng'ennyambala egaanye okuba nga ekyuka, kitegeeza awo Bayibuli kyegamba rebuke. Olina okuba nga ojja n'omusomesa kye tuyita amazima afuuka owaki ow'eddembe. Kakati bwe twakoleranga sitani baakolanga conferences, era conferences ze baakola nga departments zituula ez'enjawulo. Mwali department gye bayita fashion and wear oba fashion and design. Okitegeera, so we batuula
bagamba balina companies ezaabwe Adidas n'ebirala ezo companies zaabwe era yes awo waliwo ko emabega Adidas yali ekubagana ne company endala we bakola engatto ey'omusaayi wabyulabako ebyo yes naye bali tebeekuba nti ono atutte ekyono wabula obuzibu bwali mu brand nangabana kubanga bonna bakolera muntu omu naye sakitegere by the way sooka ojjewa kyakaako engatto y'omusaayi omusaayi gwali gutya kali tondo sikisakitegeera guba musaayi gw'abantu baguteeka wansi wa sole guba real blood tebakola birala guba musaayi gwennyini eri expensive kati ba design kye anti bintu biri demonic omanyi kati omulembe gwe tutuuseeko ebintu ebigulumiza Katonda n'abiteeka ku 15 abantu tebagenda bigula kyokka baŋŋamba nti tezaalwa na katale musaawa ntono nnyo zaali ziweddewo tewali ng'abantu bali kulwana kakati awe wali okubagana ku Adidas n'eri kampuni endala ani atwala copyright ye ngatte ne batandika okubanga nebijja mu mawulire naye nga tebyali tuuse mu mawulire kakati fashion and wear batuula balina kampuni ezaabwe balina fashions ezaabwe ze bakola balina n'abantu be bakozesa okubanga baleeta fashion and wear era oli n'asomerero ba fashion and design naye nga design zonna zalina ofulumya zirina okubanga zigulumiza sitani ng'engoye zonna zaakola zirina okubanga zireflecting obwakabaka obw'ekizikiza zitya kakati tutandikire ku ngoye ezimu zigenda ziddiba manyi sitani waleeta ekitono ekikola akijjawo n'aleeta kati twalina empale ez'omunda ez'abakyala ze baayitanga G-string yes wali ozirabako baziwulirako nazirabako bazitunda kati G-string eyo tebagireeta gonyume in fact zitakwambalwa bano bayita basere queen bano bana ba university zaabwe bebatera ozambala waliwo n'omuyimbi omu yajja ku press conference nga zaalimu neŋŋamba naye kiki tuliko kati wotunulire empale eyo eri made up of threads buguwa teringa zino empale endala buba buguwa buli awo kakati omukazi waayambala G-string njagala owulire olaba obukodyo bwa sitaani bwateeka mu kintu omukazi waayambala G-string n'atandika okutambula emuyingira buli weemuyingira ekoona ku paati eziri sensitive somesa Jamilu weekoona ku paati eri sensitive n'ayaka waayaka kitegeeza alina okufuna omuntu gwe yeebaka naye yagalagaana waaba amubuze alina okukola masturbation tujja kusomesa ku masturbation ojakaba n'amaziga gwe okitegedde omuntu waba amubuze kubanga kiyinza omumugwako nga talina boyfriend tugeze mulokole kuba tuli kudiringanyo n'abalokole mulokole atya ekibi okitegeera talina boyfriend kati kana akagoye kamuyingidde kati kano kathiredi tekalina maanyi gakuteeka mu muudu yakwegatta na muntu wabula kubaako amaanyi kwolwo olugoye gwotalaba yes kati buli kakuyingira gali amaanyi gakukuba ziri paati ne ziba sensitive ne zidimandiga ate ng'olina oziwa kakati woolabira omuntu nga abadde ekyomusajja si kyaliko neebaka n'omuntu oba ng'aba talina yenna neematiza that's masturbation okitegedde that's number 1 number 2 waliwo kyetuyita leggings zaayaka nnyo wano alla leggings zakolebwa wano ng'omukyala atayambadde legging tali ku mulembe kakati nga woowulira ekigambo legging wojambala erina kyereginga kiki abakazi bakimanyi from its own word okuva mu kigambo kyennyini erinnya lyennyini eryolwo olugoye legging wojambala wano mu maaso erina kyereginga era ne bakisiba bulungi nekibanga sumbusa
kirabika maapu yonna neevaayo mu butuufu bwayo. Nga mbeera eno Sami nendaba obadde tobirowooza nako naye kasita olaba Katonda yakola ekintu ekyo nga kirina kubeera exposed ku bbaawo. Kyova abasiraamu ate batusingira Siraamu batusinga omukyala yeebika yenna tulina nakyolaba baawe yeka yalaba obwerere bwe newe tudda mu balokole mbu tuli mu kisa bino ebyafa nero once saved is always saved. Oba walokoka kyaggwa anti kati gwe tomanyi bya modern church. Amanyi kati Jamilu mu obuzibu bwe mulina buno. Jamilu mwe muli nnyo mu mirembe emikadde. Yes. Ensi etambula na mulembe. Church naye eri ku digito. Kyolaba batubuulira enjiri ku TV. Owulira engoyo pasita olina okuba nga ofaanagana ne b'obuulira. Tekamu ka jiini ka t-shirt akalungi n'abamu basiba enviiri. Fashion mulembe. Kubanga Katonda yagamba jangu nga wooli. Anti uliriza Katonda ye Katonda w'emirembe. Okitegeera ye Katonda w'emirembe. Emirembe gikyuka naye Katonda takyuka. Katonda soke neeyanza akatunda kano oba ngenda kukasasula ntya kyo sinnakimanyi naye ngenda kukanywa naye nga mwebale. Katonda w'omulembe gwa Ibulayimu nga batambuza ndogoyi ye Katonda w'omulembe gwa Sami gwaliko ng'abantu batambulira mu motoka na nnyonyi. Takola ki? Naye Katonda akusuubira mu mulembe gw'ozzeemu osigale ng'omuweesa ekitiibwa. Anti era Katonda yawa amagezi bano abakola dizayini zino. Amagezi agamu ga sitani, amagezi agamu siga bwa Katonda, amagezi agamu ga bwa sitani. Katonda tasobola kugamba kola olugoye ng'omuntu lwalwambala ebisambi byonna biri bweru. Era Katonda agamba kola olugoye ng'omuntu lwalwambala amazima alabika ekitiibwa kye kirabika. Kati mwe mwagala twambala ebikadde ebyagwa ku mulembe. Nedda ssebo olina okwambala ennyambala eweesa Katonda ekitiibwa. Kati kankuze mu makanisa agamu agambala damage. Osanga kanisa nga yambala damage, pastor ayambala damage nga n'enviiri yasala kimemeya. Anedda Bayibuli egamba tulina okubeera ekyokulabirako. Samuke wembeera mu church ng'ennyambala yange efaanana ow'ensi, kati ow'ensi nsobola omugamba nti Yesu akwetaaga? Nakkiriza? Alaba tuli be bamu, tufaanagana. So nga enjiri eno, enjiri si kukwata Bayibuli genda ku kkubo. Enjiri osobola n'ogibulira okuyita mu kwambala. Ate era kyova olaba era bapasa ne bakubisa t-shirt eziri ku mulembe mabega ne bateekayo praise God, olokoka ddi, ebintu bwebyo. Fayini, eyo fayini. Naye jjukira Bayibuli egamba nti ekijjula omutima kifuluma kungulu. Waliwo abagamba kakati nze niwenyambala mini Katonda akebera mitima. Okitegedde? Ate Katonda agambye omuntu kyalaga kungulu kiba kivudde mu ki? Tosobola kuŋŋamba nti oyambala mini naye otya Katonda. Kyotulaze wano kungulu kivudde mu mutima. Samuke okukwata guno omuzindaalo kivudde mu mutima noga kati kankwata omuzindaalo. Omubiri ne gukwata omuzindaalo. Guno omubiri kikozesebwa. Kati bapasita abogambye tukole tutya bafu. No, kakati tuli balabira ku bibala byabwe. Pasita tasobola kubanga asala kimemeya ng'ayambala damage, nga nabana abazina kadanke bambala damage. We tunaabateeka wali tetugenda kwawula. Tulina obaawo n'embeera nga twawula. Bayibuli nga tuli musana. Tuli musana gwansi, buli w'obeera olina okuba ng'oyaka. Abantu bwe bakulaba balina okulaba w'enjawulo. There must be a difference
between omuntu w'omunsi n'omuntu w'ekkanisa, mu nyambala, mu ntambula, mu buli kintu kyonna. Kakati gw'ogamba nti nze nina eddembe okwambala nga wenjagala, kitegeeza n'omuntu ne waasigalayo mu nsi naye yalokoka. Kitegeeza omuntu ne waasigalayo mu nsi neyambalya nga waayagala kasita ayatula, kiba kikoze eki? Zezo enjigiriza z'abanabi b'obulimba, once saved is always saved. Wolokoka ebibi byo Katonda yabifiiririra. Oba oyenda oba oyambala nga oyagala, Katonda yakimanya mbu ebyo jja bikola n'afa ku lulwo. Si kituufu. Kakati pasita ayambala damage, pasita asala ebimemeya, pasita ayambala obucupa, ate naawe nkulina, pasita ayambala obucupa, oyo abeera pasita nga gwogambye mu modern church. Abanabbi wa bulimba kanisa eziri mu modern church naye nga ziri ku mazima. Wasaawa zino kanisa eri ku modern church ekozesa byuma, machines, okitegedde? Naye ate sitani asobola okukozesa machines ezo zoyita eza modern. Atya ebyuma bye mwagula byakusinza Katonda, era ennyimba amaloboozi agalina okufubutuka mu mizindaalo ezo, ennyimba ezirina oyimbibwa, keyboard enkuba gye balina ogikubamu, abaana amazina ge balina ozina, gonna galina okuba nga gawa Katonda ekitiibwa. Kakati tosobola kukwata ate emizindaalo Katonda gye yakuwa. Tulina abasumba nga emizindaalo ku Sande giyimba mu kanisa, ennaku endala agipangisa bakulumbe nga business. Ekyo kikyamu nnyo. Ate ndiwe wava sente zijja mu buweereza. Tosaweereza bakatonda babiri, Mamoni ne Katonda. Londako kimu. Katonda yakuwa ebyuma ebyo asobola okugabirira. Okitegeera? Ebyuma ebiba bya Katonda biba bya. Kyetugamba nti ow'ekkanisa olina okuba n'enjawulo n'ow'ensi. Ow'ensi asobola okupangisa ow'ekkanisa ebyuma. Naye ate gwe ebyuma ebiba nga bya Katonda abikuwadde, biweereze Katonda, kulumbe, mu balongo, mu babyobufuzi, bikimayo ki? Ogenda lwaki bw'oyagalawo bo bwe baba balina ebyuma byabwe nga tonnafuna basobole okwazika, naye nga ggwe toyagala kwazika woofuna. That is being selfish. Katonda aba akuwadde ebyuma n'obiwaabe abana bakola bamala mikolo gy'abalongo. Manye ebigambo ebyogerwa okwo, bigambo bya buwemu. Bawemudde ku Saturday, ku byuma byennyini ku Sunday obireese, otandise kutendereza Katonda. That is very impossible naawe. So walina okubeerawo ki enjawulo mu buli bikolwa. So bapasita abo babaako ekizibu, era tumulina wano wanansana yali mulungi, era woddayo notuna videos ze mu kusooka, ennyambala ye, ennyimba ze, okitegedde, byali byanjawulo. Kati bireete saawa zino otunatuuka ku music tujja mukwatako olabe bikyuse. Kakati tosobola mwawula anti musumba osumba mulembe oba oweereza Katonda? Oweereza mulembe, oweereza Katonda? Nziramba oweereza Katonda, naye okusobola osikiriza oli mufaanane omulyoka omuleete. Olina kufaanana oli alina okufaanana. Kati gweoyagala okyusa abavubuka abambadde damage, abasaze ebimemeya, abakoze biki, gwe ojje ng'oyambadde suuti, tebagenda kuwuliriza. Bagenda olina sooka obbafaanana n'obabulira ekigambo ne bakyuka. Eno enjiri togibulira mu maanyi go, si gwogenda obbakyusa. Gwe omulimu gwe babulira mazima, Katonda yakwata ku mitima gyabwe. Era bano abasumba abafuusinga abantu okulokoka bakola kikyamu. Omuntu alina kusalawo na mutima gwe. Otalokoka ogenda mugeyeena mu kifo ky'okubulira omuntu enjiri ate amusalira musango. Munywemedde ku mwenge, mwe mugenda fuuka nku. Okitegedde? Va ku mwenge, biki omwenge, Bayibuli egamba omwenge mukudaaze. Omuntu mubuli ogamba omwenge okunywa naye si mulungi. Naye Katonda akwagala.
omuntu mulaga okwagala kwa Katonda omuntu abe n'essuubi naye otandika omukonda eminga alaba nkati ye mwonoonyi Katonda takyasobola musonyiwa yeeyongere mu mwenge gwe. So kyogezaako okuŋŋamba abasumba bano statement gyebasoose okukola batyo okugamba abaana bano ekituufu, so they are compromised ne babeera part of them kumbe bonoona. Abamu bakozi ba sitaani kubanga luba lunaku lwakuna abaana bajjula mu kisaawa awo. Ekizibu nti eyo fanero gy'oli kwogerako, fanero ennyambala yaabwe erabika era eyawukana. Omwana asabira mu fanero mukwata omuteeke wali, n'omwana asabira mu kanisa emanyi Katonda. Tugeze tukankweko mutundwe kankuwa nevanje ejinja naye omuteeke wali nga bambadde, ojja gamba oyinza okwebuuza ono bagenda mu bbaala oba onaagenda mu wabaawo enjawulo. Okitegedde samike wemba njagala okuzza eri Katonda ng'oli muvubuka munnange, nina okugjawo n'ekyenjawulo. Wendaba nti ennyambala eyo si nnungi, nze nina okujja ng'ate ennyambadde bulala. Lega mwana ennyambala nnungi eyo okusinziira gy'oli, okusinziira mu nsi yeyo ennyambala eriko, naye ate otudda mu by'obwa Katonda teweesa Katonda kitiibwa. Waayo omuntu wakulaba n'oba oli muntu mulungi ajja gamba ogwo guyaayi. Era nti kati gwe kyaki ezooli mu kwogerako weesanga emyaka 10 ziringa we zaatandika, myaka zino endala z'oli mu kuvuma myaka 2-3 nga ze ziri buli wamu, gwe kyo tokiraba. Bayibuli egamba ekkubo erigenda mu kuzikirira ddene era abaliraba bangi, naye ate ekkubo erigenda mu bwakabaka bwa Katonda funda n'abaliraba batono. Nkuzeemu kitegedde ekkubo erigenda mu kuzikirira ddene n'abaliraba bangi, naye ate ekkubo erigenda mu bwakabaka bwa Katonda tono n'abaliraba batono. Tokuba nnyo tutudde kamalirize ekikula amangu kifa mangu. Ekintu kasola nga kikuze speed okufa kwakyo kuba kuli kumpi. Katonda ebintu byabikola mpola, aba yeekolera bujulizi. Katonda ayagala abantu balaba obujulizi. Katonda si wa magic. Mugenda kuba mu myaka 5 muli international mugenze mu Guinness World Book of Records mukoze biki ebyo nedda. Katonda akantu ako kantabula katuko kuba mu ngalo saakatege Katonda basamke okuba mu ngalo si kibi kyabwa Katonda. Era osoma Zabuli egamba mukube ebivuga n'ebitaasa tukubire Katonda kirungi nnyo, naye kisinziira ensonga kyekukubisiza mu ngalo. Nzikiriziganya naawe senga engalo zino zaakubibwa ne beekanga bwekanzinga abaginesi babawandi nenga tebakitegese. Lwaki osooka kuyita munnamawulire? Kyogamba ffe okkubira Yesu engalo tulina yita bukedde mujje, New Vision mujje, Gunde mujje, tugenda kubira Katonda ssaawa 3 mu ngalo. Lwaki? Tetulina ku kyandibadde kigwa nti bannange eri ku kyaki badde basinza badde batendereza omwana n'akasula ku TikTok, omwana n'akasula ku YouTube 3 hours non-stop. Fanero bakubidde Katonda engalo bakitegeka ne buposta ne bukolebwa ku WhatsApp ezokubenga bakola ne practice ezokuba engalo. Tokipise nnyo sikukipika bwebaga bakera kumanja nti tukube era balinga musafizi nga pastor akugamba nkugambe wewe eyo n'oba tosobola waliriza tokyabye bwabya fune rekodi eno waliriza wokuba n'okowa ow'obutunda yalingawo walinga akusonseka oluseke mukamwa ngoddamu amaanyi ng'okuba kituzaayo okuzimba omunaala gwa Babeli. Bali bayagala kwekolera linnya, kati nabano bakola erinnya naye nga bayagala liisa mu Yesu. Okuba engalo zikibi. Katonda alina obuulirwa mu mbeera zonna, naye kisinziira kati n'omusamiza gyeyita aba Guinness World Book of Records ategeke 5 hours nkati nga namwe muddamu mutegeka muvuganya kati ffe tugenda kuba 7 bwamuze muki
muze mu competition ebya Katonda si bya competition. Nze nagamba abantu bagenda wangula kubanga nyini kutegeka Guinness World Book of Records y'omu yabafuga. Ekyokubiri Yesu kubye yakola mu Guinness World Book of Records mu ebiri temuli wadde neki naye nga yalikwa no ku nsi teri ajamenya likodi Yesu ze yakola. Yalisa abantu 15,000 ninga babaze basajja bokka, tebabaze bakazi, tebabaze baana. Lwaki tekiwandiikamu ebyennyanja bibiri? Okyegera lwaki yatambulira ku mazzi mu ekiri naye kakati wano omusamizi ayinza okukola wano n'atambulira ku mazzi ne bamuteekamu. Kitegeeza ebirina amakulu bo tebasobola biteekamu, balina gwe bakolera. Anti kyeŋŋamba ekkanisa tosobola kukompitinga kugenda mu kitabo ekirimu abasiyazi, ono akyasinza okusiyaga essaawa ennyingi, ono akyasinza okukola bino essaawa ennyingi. Okyegera nze nali njagala balage pasita ng'azikuba 3 hours non-stop. Bino because oli omusajja ali kwakivinga linnya lye. Tetuli kuvuma muntu yenna, naye waliwo ebintu ebimu tuddeko mu nsonda twebuuze. Osegedde okubira Yesu ninakuyita bannamawulire anti mukakase nti tukubidde Yesu engalo sawa satu. Katonda byatayagala agamba mu Matayo nti omukono ogwa kkono we guwaayo guno tegutegeera. Katonda tayagala byakwefuuyira mulere. Ayagala gwe okole ekintu yennyini akwanjule. Yes, ate Katonda wakusima ensi yonna egenda tegeera. Katonda tasima mu nkukutu, okikola mu nkukutu n'akusima mu lujjudde. N'ebino ebyokusolooza abantu oba weekolera linnya gwe. Babuuzeeko baali bazikubyeko wadde waanawa non-stop? Tebazikubangako. Noye yazikuba 3 hours, yali azikubyeko 5 hours. Bamuga kubira Mukama engalo n'abanga alina emisumaali mu ngalo. Balina engeri gye bakuba tezituuka. Omuntu akube mu ngalo ati mbakubira Yesu. Naye luli baazikuba bwa. Era mwebali mu kitabo kati. Mwebali bakoze erinnya ku nsi naye ate mu ggulu. Kale tuddeyo wali ku legging, okwo tuba tukyali ku legging. Legging ng'erinnya lye gyeri legging, ojjambala waliwo legging. Era abantu babiraba. Kakati wosanga abankozesaani nga kizikozesa gundi oba Alani. Kakati wasanga Alani omuwala ayambadde legging. Yogerawo oti wasanga Alani Gamooli ayina waatudde kambadde legging yonna edisplayinze. Alani Gamooli alokoka naye tannakyusibwa. Kati buli waatunula wali ebirowoozo nga bikola ki ng'atandika okwegomba omuwala oyo wamusaba ennamba oba mukwano, otandika okuba n'endowoozo ezitabadde mu ki ayinza n'omukwata. Bayibuli egamba etya? Yesu agamba buli yenna eyeegomba omukyala aba amaze omwendako. Nga tuli benzi nnyo. Ndowooza nti olaba muganda wange awo ng'ate ffenna kati tuli benzi. Oba tomwebaseeko wekasita omwegomba mu ndowooza oba omaze okwegatta naye. Kati njagala mbuuza atulaba bakazi bameka bewekeebakako? Buuza n'abakyala abo basajja bameka bewakwebaka nabo? We just appreciate. Nogamba we mukyala mulungi. Va ku ebyo mulungi. Kiri singa abawange oyo ne mukwasaako. Kati olaba Kajimoyo andaba. Simanyi nnamba ya Kajimoyo. Kakati naye omukyala ayiseewo ayambadde bulungi nnyo, tewali kimulippye. Okimanyi asobola okuyitako n'agenda.
notafuna ki. So zino engoye ezimu zikuba spells.